Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Nyongera okulamusaako yonna gy'osinzira okutulabira, naddala oba ng'oli mu ggwanga Uganda. Ate mmwe abali emitala w'amayanja, mwebale nnyo mwebalege. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuddiza ekitiibwa n'amatendo. N'olunaku olwaleero, Omwoyo Omutukuvu ayongere otutuluŋŋamya mu byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako, okuyita mu Kristo Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Nina akatambi, manye ebintu bino tuzze tubyogerako. Abamu ne balowooza tetulina bya kukola, abamu ne balowooza tweyogeza oba tweraguza. Buli omu n'alowooza kyakola ki, kyayagala. Naye kano akatambi, pasita abadde anyumya nti waliwo omukyala pasita eyagwa eddalu lwa kusiba nviiri ze bamuwadde obuwe. Kiringa mukwano gwo n'asiba akaviiri n'atakalwisaaya nti alina ssente empitirivu. Mu wiikisi 2-3 n'akagjayo. N'olaba ggwe nga tekakyakukolera. Ati abamu mwekuba enjawulo teyabagula. N'ogamba kampe ngenda kanaazaamu wali mukaanike bakansibe. Kakati bwe munne we yajjayo akaviiri n'akamuwa. Bwe bamala okkamuwa, owasaawe n'amugamba leta nkusibe. Ne bamusiba. N'agwa eddalu. Bwe baamala omusiba akaviiri, oli ke yaggyeyo n'agwa eddalu. N'alalukira ebyaddala si bya birooto, ebyaddala. Kakati awo waliwo eby'okwogerako bingi nnyo n'ebyokuyiga ki bingi nnyo. Naye njagala sooka owulize omusumba ono. Wenzira ngenda natandika okumenyaamenya ensonga eyo. Kijja kitya? Ye kisoboka? Wekiba kisoboka, kisoboka kitya? Ye kiki ekiyinza okuddirira wekiba nga kituuseewo oba nga olabye ekituuseewo? Ye kiki ekiri emabega waakyo? Ebyo byonna njagala nzije nkutemeretemere. Okusinziira ku experience yange gye nnina, eri gye twakolerako omulabe. Ate kye mmanyi nti Omwoyo Omutukuvu ye ajja kwongera okuba nga akutemeratemera ensonga ezo. Ensi ey'omwoyo ya ddala. Era ensi ey'omwoyo ogireetamu okutegeera okw'omubiri, n'ogireetamu ebitabo, n'ogireeteramu degree ssente bulungi, tribe beauty. Oyinza obutagitegeera. Ensi ey'omwoyo yeetaaga n'ogamba kakati ndi green, Mukama njagala tegeera ensi ey'omwoyo ojja gitegeera. Otherwise ebimu bajja byogera, olabenga obutaliimu, olabenga bulimba, olabenga si bituufu, olabenga firimu. Nyingi ebintu ebyo ebisinga biba biki? Biba bituufu. Sooka olaba akatambi ako, njagala owulirize ensonga zange nga nzitemaatema. Kijja kukuyamba. Kankomewo. Kati kankunyumize, waliwo omukyala w'omusumba omu namubanyumiza wano. Baali basiba enviiri n'alyoka agamba olina yali akazisiba bw'ati n'azisumulula. N'amugamba bane maama gundi ezo enviiri zimpe. Oli amugamba zitwale. Kati oli ate yali amusiba n'agamba maama gundi nze ngendo zikusiba nze mwennyini. N'azimusiba omukazi n'anyuma n'ajja ne ku Sande nga ye n'anyumye ng'alabika bulungi ye n'atambula bw'ati. Yali mukyala wa musumba nkwata bulungi. Gwe baawadde ki? Ebiviiri n'abikola ki ne babimugira ki? Ekiro bampita ng'agudde eddalu. Ekiro bampita nga mukyala w'omusumba agudde eddalu. Enkima zizo zinkimye. Nga byalimu. Nze nno siina kyemmanyi. Ne tutandika okusaba. Naye ne mbagamba nali ndi mu kusaba Omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba musaleeko enviiri. Manyabo. Nakirowooza bulowooza nakiwulira nga bakiŋŋambye. Nali nkifulumya bwe nti njogere musale. Omukazi yambukira. N'aŋŋamba togeza n'okyogera. Ne ŋŋamba bange mumukwate musale enviiri. Ayayayayayaya. Ng'alina amaanyi. Oli omukazi mubuliwo munafu bw'ati. Era n'engalo ze bw'ati. Naye nga bw'akukwata bw'ati. Agira bugizi bw'ati. Gwokkirako bw'oti. Ng'agenda kumenya egumba.
twalwanagana n'okusala enviiri ozijja ku mutwe okuva ku ssaawa 3 twagenda okukomekereza okuba nga tutandise ozisala nga ziri 8 ogw'ekiro ne tulwanagana enviiri ozijjako bwakya tetunnamaliriza olwazimala bw'ati n'alyoka ati anagambadde ki babiguzeewa ono gwe babisibye yabigulawa si mu dduuka naye babikoze eki babimusibye kati gwe byosibye liwulire komera awatali ekyo singa tewaaliwo kubikkulirwa naguno gwako omukazi yandibadde nga mulalu nina gwe njogera naye kankubulire obwavu tebuva walala buva mu komera lyensisinkanye naawe ngenda okusanga nga gwe komera lyolimu oli mu lya bwavu ewaffe gyenva abagagga nentomera nonkwata nonzingira mu komera enduulu neevuga mukama waffe yeebazwe leka tugolokoke tukabirire mukama njagala olowooze komera ki mwoli omanyi waliwo ekintu kye bayinza okwogera ng'ewammwe tekiriiyo naye ng'okiri kale ndowooza akatambyako okawuliriza bulungi bana ebintu eby'omwoyo bituufu spiritual world eri real and active oba obadde tokimanyi tulina okuba nga twegendereza bantu bangi bagudde eddalo bantu bangi balaluse ebyaddala nebitali byakulimba ne bagwa eddalu naye nga kyekibasudde eddalu ekibasudde eddalu bintu ebiwe bityo enviiri sina nviiri zokka ngoye enviiri banaye lwakuba lwambeera naye si kirungi kusaba muntu kintu olina kiteeka ku mubiri gwo nabaako obujulizi ku masomero bajja nti engeri gye baoperatingamu bagabeera abaana engoye nozambala olugoye ne lukuwa spells ne lukwambaza amaanyi g'okwaka gwe abadde tayaka noba ng'otandika okwaka ku speed ekika ekyawaggulu so kisobokera ddala bannaye ebintu ebyo gye biri tetuwakana naye ki ekiyinza okuba nga ate kiviirako embeera ekola ki efaanaganako weetyo oba ekiyinza okuba nga kireeta embeera efaanaganira ddala weetyo tulina okubeera abeegendereza ebimu bizibu byakwewalika oba nti olina otambulira mu nsi ey'omwoyo n'okuba nga you keep your fire burning n'okuba nga omuliro buli ssaawa yonna gwaka otherwise bo baegenti tebatudde ayinza okuba nga oli amuwa enviiri yazimuwawo it was okay naye ng'onaasiba nga kyekizibu okitegeera nga kyekizibu nga yakimwambaza mwezi enviiri oba nga yazimuwa nga agent gye bali yagula akaviiri n'akasibamu wiiki omanyi wali agenda okakola ki agenda okamusaba kyolanaye tomala gasaba nviiri zibadde ku mutwe gw'oli tomanye oli kyeyeetisse enviiri zibadde ku mutwe gw'oli azambadde wiiki 2 aziggyeyo kazi watula kuba tolina ssente ate nawe oyagala olabikako obulungi ng'osaba nga oyambala ekintu kakati nno ekizibu ekiriwo nti ebimu bimanifestingera immediately oba with immediate effect nti ekintu osobola kirabirawo ekibadde oba kati ng'oyo yagwirawo eddalu that is immediate what manifestation naye waliwo ebitagenda ku happening immediately kati ebigenda kweraga mbagirawo nyinza okuba nga nkunnyonnyolawo entyo ebyo nga kijja kujja mpola kijatwala mpola kiyinza okujja nga kirwadde omutwe ogw'olutentezi n'obeeraawo n'olwaliro n'ogenda ku kitaala n'omalayo ebbanga n'ogwira eddalu oba n'ofa kiva nti tubagamba it is very 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 important ekintu kyonna which you have come across okuba nga okisabira nokiwonga mu musaayi gwa Kristo tomanyi mikono emeka mwe kiyise tomanyi oyo akikuwadde alina intentions ki oba bigendererwa ki okitegeera ng'agenda akikuwa naye nga ye alina kyakola ki
kyabala. So abantu bagwira ddala eddalo. Kati nno oyo baamuwa aye waliwo ng'oguze na kipya kiviiri oja manja sigala kuddamu gula biviiri bikadde. Biviiri ebikadde bisuula eddalo. Osobola n'okugula ekipya muganda wange nga wakusiba yayina missoni ze nga mpya nga tolina ne gy'ozironza. Ennaku zino abantu emitwe gibaluma nnyo. Kisobola kuba nti omusana mungi oba bakola nnyo. Waliwo emitwe egiri abnormal. Nga naawe ogaane guno omutwe nga ngujjanjabye si gwa bulijjo. Kyo ne tulina okubeera abeegendereza. We must live a spiritual life. Tulina okulemberwa omwoyo wa Katonda nga Pawulo kyatugamba mu Baruumi 8 abakulemberwa omwoyo wa Katonda baana ba Katonda. Nti we tunaalekerawo ne tukulemberwa our desires, endowooza zaffe, tuyinza otomera. Tuyinza otomera kuba ngaffe abantu enaffe tulina bye twegomba. Oyinza okulaba ekintu n'okyagala. Naye ng'oluusi singa obadde okulembeddwa omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Katonda teyaali kuganyiza oba teyaali kukkiriza okuba ng'ekintu ekyo okola ki okitomera oba okipozeesinga. So kati oyo omukyala musumba yagwa eddalu. Bamala salako biviiri. So koodi zaali mu nviiri. Olwo ebintu bye tupozeesinze waka nga bye bitusibye nga bye bisibye ennyumba yo. Bwekakuba ensi y'omwoyo ya ddala. Omanyi abamu bamanyi nti ekintu sitaani ky'ayinza okukozesa kirina okuba nga kiriyo so unique. Nga n'oba okirabye bulabye osinza okuteebereza nedda. Bwekakuba kati ze tuyita monitoring spirits. Topic nnyingi yagisomesaako. Monitoring spirits tulina abantu bennyini abantu. Is a monitoring spirit nga omulabe amuwamba n'amukozesa. Tulina ebisolo, tulina ebinyonyi, tulina objects, insects n'ebintu ebirala. It is a monitoring spirit. Naye nga okiraba it's something normal. Object kamayi kino ekikopo tekirina nnyo buzibu. Just kuliko akalogo weekati, kuliko akabonero weekati, tewali nnyo kyamaanyi. Naye nga muganda wange ekyo ekikopo as long as kiri mu nnyumba, bwe kiba nga kikyali mu nju eyo tebwabeera mu mirembe, bwabeeramu ebbulwa, bwabeeramu ebintu ebitali bya bulijjo ebibadde tebibaddengawo. Bwe nayita mu bulamu obutali bwa bulijjo bw'obadde toyitangamu. Ng'ojja kusaba osabe okole ki? Naye nga olina kusooka kufulumya kintu ekyo. Ojja kugenda mu bannabbi yonna, ogende Kenya, Tanzania, Burundi, bakusiiga amafuta northern, southern, bakuteekeko engalo, bakuteekeko ebigere, bakuteekeko olubuto nga tewali. Why? Nti sitaani wabanga akyalina point of contact within you. Newolisaba oddamu, newoligenda mu bisiibo n'okubyamu ebya Yesu emirundi 8 simanyi bwezeza nnaku mmeka omwaka toba togenze mu mwaka mulamba togaasumululwa. Omanyi kye tuyita partial deliverance relief, naye twogera about complete deliverance togera gifuna. Meaning olina sooka fulumya ebyo kasita obijjawo. That is the beginning of deliverance. N'otagenda wannabbi kwesa aba takyalina anything yasobola okukozesa. So bane tubeere beegendereza. Oyo yali mukyala musumba ate tubamanyi mu bakyala basumba baba abasabi. Naye munaaye sitaani waatyo. Ate gwe naawe oli awo olina ebintu Mukama bye yakugamba byejjeeko nga sitaani byalikozesa. Okimanyi bulungi nnyo ne Mukama yayogera n'agamba oba oyagala okusumululwa nti ye ebintu ebityo byejjeeko. Naye okyali awo weebuzaabuza odde okkirira w'oyambuka okola ki? Olemereddwa. Instead of doing what is commanded oli awo weebuzaabuza. Kati okwebuzabuza okwo you are wasting your own time. Gwe kennyini gw'omala obudde. Gumala obudde. Oyinza okuba nga lugoye nga lwe lukunywa. Nga lwe lukunywa olukuleetera okwaka nga buli lw'olwambala what?
gwe wali wagaana nga omusanga Mbaale onoonya essimu ye gy'eri n'omukubira. Oginoonya n'oba wagiwandiika akapapulo onoonya n'ogifuna n'omukubira n'ogenda n'omusisinkana n'ovaayo n'ekisiriimu kyo n'ovaayo n'olubuto lwo n'ovaayo n'ebyomwoyo bye bakutisse. So we must be careful, especially bwe tuba tudiiringa n'ensi ey'omwoyo n'ebintu bye tukozesa. Si nviiri zokka, bingi Sitaani by'asobola okuba ng'akozesa. Okitegedde? So oyo bamuwa nviiri. So tulekere okusabiriza ebintu nga tugenda biteeka ku mibiri gyaffe. Tukirekera kubanga akiyinza otuviiramu embeera etali nnungi. Gwe wano physically oyinza otakirabamu impact, naye gw'osabye alina motive ki? Bantu kati agent bangi. Akikwata ekiviiri n'akikuwa oba kiwiigi n'ogenda ku pate n'onyuma n'onyirira n'okizza n'okimuddiriza agamba weebale, naye nga yaba amaze okukwambaza kyakola ki? Kyayagadde. So tubeere abantu bagezigezi emusi ey'omwoyo. At least oba tosobola kwewala ekyokutasaba tosobola kyewala, then ekyokusaba nga tosobola kyewala, then beera musabi. Mwoyo Mukama ajja kukulungamya. Ajja kuba ogeyagala musaba, Mwoyo Mukama agambe nedda oba wabeewo ekituukawo. Oba akikuwe then okyambula amaanyi, kubanga Sitaani si alina obuyinza obwenkomeredde. Amaanyi, obuyinza, obufuzi byonna biri mu mikono gya Kristo, ate naawe yabikuwa. Naawe tutudde wamu ne Kristo, tufuga wamu naye. Kitegeeza ebyo byonna birinako obuyinza naye tebuli automatic. Nti when nalokoka everything is automatic. Nedda. There is a process gy'olina okuba ng'okola ki? Ng'oyitamu. Kristo muwa obulamu bwo. Yakuwa omulamu enzira. Wali abantu boogera nti ono taata wange wa mwoyo. This is my father in the spirit. Spiritual fathers. Bintu ebyo bituufu oba nedda? Osobola okuba ne spiritual father wano ku nsi oba spiritual father waffe ye Kristo Yesu. Topic eyo njagala tujje ngenda kuleetako n'obutambi obumu obw'abamu ku bantu abajjudde omwoyo nga bongera okuba nga batematema ensonga eyo. Osobola okuba ng'ogitegeerera ddala. Naye Yesu muwa obulamu. Gamba ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange, mbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gwantukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Yatulaba n'addamu nti amiina era amiina nnyo ddala. Kaneetoololemu katono bw'oba tondabye nga nkomyewo, atuba tujja kukwatagana lunaku lujja kuba lwankya. Naye nsuubira okuba nga nkomawo, twongere okuba nga tutemaatema ensonga ezo. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.